oludda lwe lw'obuwaze tuvuddeyo kati nga tuvuddeyo eyo ne tudda ku ludda emyaka egiyiseeko awo naddala awo mu kaseera ka COVID-19 twafuna ekyokuyiga kati gavumenti wamu ne management ne batwala n'omunnayuganda n'abadde akyerese kasitaafu n'obutuuze wange eddala aba akyasobola okufuna sente ze zakyerese kaakati ne tubeerayo ne kategore ekyali percentage entono ate ekyewunyisa abasinga bwe basinga okumanyira NSSF nti memba NSSF singa afa jayo sente ze mu NSSF kati ne tubaako n'enkyukakyuka endala gye twateeka mu b'endongosereza ne twongerako n'oyo awezezza emyaka 45 egy'obukulu nti ku myaka 45 egy'obukulu memba asobola okufunayo ebitundu 2 ku buli 100 ebya savings ze 20%. Kati ebyo ebisa Ale chair webala omulango ogwo Tereza Muchi woti olwokuba balina abantu bangi be balabye nga they do the same mistakes, so it is good to share those mistakes with you. Notegeera sikola bwendi oba kankole bwendi. Nsaba abantu bagende nga bakitegedde. Nyabo webale omanyi bwogenda olwokuba tulinayo ma office sente bazireeta muki mu office tulina cash tills ne wano twalinawo okemu wali ku Mogasi simuyo ne bweba mantle gwasalamu tuba twagala mbu osasula looni ya weekly osasula ku simu yo olwokuba looni tugiweereza ku simu yo olunaku olusooka esente ne baziraba eri waliyo omuntu omulimu gwe kulabaawo buli ddakiika zino zivuddewa maama bakuyitaani omusomo ogwo gw'otuyisizaamu kati wendagala ontangaazeemu kitegeddeewo bulungi ogambye Anchor gives loans on a weekly basis or monthly basis kati wano n'ogamba nti ne months you pay weekly wempandiise on a weekly basis you pay daily. So wenjagala okuntangazaamu oba enkuba etonnya oba kibo oba babadde olina okugenda enakawo okusobola ne weguba muzira teguggaana bakiri oyambala akaveera ne raincoat n'ogiteekako naye ffenna gwe oluki sente so sebo tukweyanziza nnyo olw'okumanyisibwa okwo. Ekigendererwa kyayo kwe kuyamba omunnayuganda okuba nga asobola okuterekera ebiseera bye eby'omu maaso. Naye nga NSSF eno yali yeekubira ludda lumu nga yeekubira oludda lw'abo abafuna emisaala abaakolanga mu maofiisi era abasinga babadde bakimanyi nga NSSF nti yaabo abaasoma oba abakola mu maofiisi. Kati nekibeera bwe kityo naye nga mu biseera ebyo ffenna nga bwe tukimanyi tubadde nga ne kategole z'abakozi abakola mu ofiisi ate nga tulina n'abakozi be tuyita abapensiona be tuyita civil servants nti bo baweza emyaka 6 egy'obukulu bafuna pensioni yaabwe akasiimo kaabwe. Kati NSSF baali bagikolera abo abatali mu civil service nti oli waba nga akola mu parastate oba URA oba national water oba mu malwaliro ga private nti bo NSSF yali ebazivunaanyizibwako. Kati ng'omuntu okutereka sente ze mu NSSF kyabuwaze era kikyali kyabuwaze nti oli omukozesaawo akusalako ebitundu 5 buli 100 ku musaala gwo. Katugeze nti omuntu abadde afuna emitwalo 40 buli mwezi. Kati nga kitegeeza nti ku mitwalo 40 emitwalo 2 gijja kumusalibwako bazisindike mu NSSF ku akawunti ye. Naye ng'omukozesaawe era naye alina obuvunaanyizibwa bw'okumuteerako ebitundu 10 ku buli 100 10%. N'olwekyo NSSF emanyikiddwa nti yabuwaze era buli mukozi
afuuka memba wa NSSF aba atereka ebitundu 15 buli 100 15%. So bwetyo bwebadde NSSF. Sente ezo omuntu aba azifuna oba memba aba azifuna ku myaka egy'obukadde. Kati nga owa pension bwafunira ku myaka 6 owa NSSF tubalira ku myaka 55. Nti memba bwaweza emyaka 55 egy'obukulu ne baba nga akyakola tugamba kati atuuse retirement age asobola okufuna sente z'aterese. Ne tubeerawo nekyo so wabeerawo penalty. Naye penalty eyo eri maximum tetwagala bantu kukola bintu ebyo olwokuba loans zino ziri short term. Bw'olaba nga ffe totusobola banka weeziri genda awalala. Ife tetwagala ebyo penalty. Aba entandika okukuba penalty amagoba g'okola tegajja kumala. Naye eyo penalty weeri ate kisinzira. Naye maximum penalty is 0.5% per day. Ekitegedde bw'oba otutte looni ya nusu mutwalo gumu 0.5% ye nusu 5 pawati per day. Naye tetubyagala ffe. Bw'oba tosobola genda wala abagaba looni baki bangi. Naye bw'oba ogenda kukolagana naffe okuba ffe tulina package zaffe. Bwe tulaba ng'oli kukola tuyinza n'okuwa second loan ng'okyalina ki ng'okyalina loan ng'omanyi twagala bantu bakozi tetwagala bigambo bingi. Thank you. Naye ffe olw'okuba tulinako batweyimiridde basobola okutandikira ku mitwalo 23. Kituufu ekyo twali badde tukyagala nnyo era tukikubira mu ngalo kubanga ekituufu banka gye muvaamu ne ze mwewolamu mbalaba wano ngamba w'amabaluwa tewali banka eyina percentage yenkana n'abakulu bano. Mukimanyi bulungi nti teriiyo bawa ssente ku percentage eki. Wabula kyendabyemu olw'okuba mwamanyira okubatandikira mu kakadde 2 mulabanga zino zitakola ki. Naye ekituufu teri ssente ntono bw'oba ogikozesezza ekyamakulu. Ate omukwano n'enkolagana gye mugenda okwongera okukola nabo yegenda okuwa obusobozi obukutuusa oluusi ku ddaala erikola ki. Eno banka bano tebavuddeewo. Weekanga essaawa eno baba bakyakoma ku mitwalo 5 mu maaso bayinza okukyusa ekirowoozo nti abegguma katugongere tugende ne ku mmeka. Nsaba nga tetunnakola kintu kyonna abakulu bano mukwatagane nabo mu bwangu nnyo. Era nja kusooka nnyimiriza ebbanka endala zonna okubawa amabaluwa tusooke tutambuze ekintu kino kubanga njagala mufunemu mu bye mukola muleme okukolerera bali okwegaggawaza mukole nga nammwe mumanyi kye mukola ki. Mugenda ne muzinona wano mu bamanerenda wuuno wano taliwo wano azibawera ku ssente ezo. Kaakati nze ndeko okugira mmwe mufunemu nange nfune empoza n'akatale kakule owulira. Kati ekituufu mbasaba akasente tutandikira katonotono naye enkola gy'ogwe kola kimu kutambula ng'oli mwerufu ate otambule supiidi osobole okutuuka ku ddaala ly'okola ki erya ssente z'oyagala. Naye bwe muba temukwataganye na bantu bano temukomawo nti musaba ssente zagenda mu finka oba mu kuki mu pulaidi. Ekyo ngenda kukola ki. Ekyatuleesezza abantu bano siga nti babuliddwa gye bakola ki gye bagenda nti oba babuliddwa gye bayamba. Naye omuntu bw'abantu twafunye abatukwatirako naffe ne tweyama nti abantu baffe bali bubi ne tubalaga nti obulumi buli wano. Ale bwe tufuna omukisa guno tetuyinza kuguta bwe gutyo kubanga bwe gugenda tegusobola kukola ki kudda. Ntwagala na bano ofiisi yaabwe tujja funa na wano tulina wano amayumba gaffe ofiisi waakiri ebeere wano bwe twagalira ssente tube nga tukola ki. Okiwulira ekyo mbasaba mutandikireewo okweteekateeka bwe muba muwuliriza bye boogedde mukole pulogulaamu mutandike okufuna ssente n'olwaleero banenkya. Mukiwulidde bulungi.
My name is Connie Magomo Masava. I'm a Rotarian with the Rotary Club of Sonde. I'm a past president of that club. As Rotary Club of Sonde, we're here to train or to work with the community, and that's the women, that's women and men, but mainly women that are from the Goma market. And what we're trying to do is to address one of the Rotary areas of focus, and that is community economic development or community economic empowerment. And what we're discussing today is investments, and we're putting a lot of emphasis on savings and credit. So we have partners. We're partnering with National Social Security Fund, NSSF, and they've come here and they've been sharing with the community, with the leaders from that are market vendors, with the women and men that are market vendors, and they're teaching them about savings and how they can save for investments, or they can save for tomorrow. And they've emphasized the importance of voluntary saving, and basically savings, and why it is important to us that we can expand our investments, but we can also be able to address emergencies as they come, but also we grow the savings that give us an opportunity to leave an inheritance for our children. We also have worked with Anchor. Anchor is a microfinance company, and they've been able to share what they're able to do with the women, and we have a partnership with them. We're putting in a bit of money, and Anchor is putting in a bit of money, so that the market vendors can access credit at fair conditions, but so that they can improve their businesses. Because we believe as Rotarians that are based in the Rotary Club of Sonde, it's important that we touch the lives of our communities, because we are Rotarians and we live, or we believe in service above self. And the areas of focus, one of them is community economic development, in addition to maternal and child health, environmental protection, basic education and literacy, water sanitation and hygiene, and disease treatment, So we have 7 areas of focus, and one of them is what we've been dwelling on today, and peace building. And we believe that if communities are economically or financially empowered, then they'll be able to build peace, they'll be able to address the challenges that they face as a household or as a community. Alongo Ibrahim Katongole. Nanze chairman wa Goma Market. Kana akatale wetuli bakayita Goma Market. Katale ka balimi abatunda ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu bwa waka. Soko okwebaza abalotale abasobodde okutuleetera omukisa guno ogwa leero okujja wano batusomeseeko ate batwegatteko batuwe ebingi byetubadde tutamanyi n'okuyamba abantu baffe okuzuukuka okusinziira mu bye babadde balowooza nga bo ate ne bafuna okumanyisibwa okwenjawulo. Emisomo gino bwe giba gizze mu kitundu girina engeri gye gibangula abantu baffe. Kati nga bano abaffe basuubuzi ate babeera mu ssente, naye olw'okuba tebamanyi ssente enkwata yaazo, oli oyinza okwekanga omwaka guweddeko ng'akulaga nti talina kyakoze naye ng'ate buli kanaku akola. Kati we bafuna emisomo bwe ziti egy'okusomesebwa nti buli kasente k'ofunye ne bwe kiba 10 ziba ssente, ekikumi ekyo kikutta otya, ekitegeeza obwongo bwe buba bweyongeddemu okkula n'okumanya enkwata ya ssente, ate n'okubayigiriza okutereka, okwerekereza, kubanga okutereka kuba kwerumya. Bwe bateweerumiza tosobola kutereka. Bwali badde olya akanyama, buli omu ayagala okulya ekirungi, naye n'ogaa nti mu kifo ky'okulya akanyama kampulaningira obulamu obw'omu maaso, n'oterekako 5 endala n'ozikozesa. Kati nno nze ndi musanyufu era tusaba emisomo egyo gyeyongera okujja wano, era tusaba ebitongole bino byongere okutuwa emisomo bwe giti, kuba olwaleero tubanguse. Naye kennyini sisitemu gye mbadde nkozesa ewaka olwaleero egenda kukyuka, nti ngenda kubaako byenkyusa okusinziira ku byenjize wano. Ate n'abantu baffe bano betukulembera tugenda kwongera era okwongera nga tubabangula okusinziira ku bye tuyize.
kale ate tulina n'ebibiina byaffe emabegeeyi era tujja nabyo kusaba abakulu bano bajje nga bakola ki babireetamu omusomo. Twebaza ebitongole bwe biti NSSF okutuwa obudde buno. Medicine Ntongwe looni eno ekuyambako ogifunira ku ssimu ekitali nti oluusi kyangu kuba looni za leero ogenda mu ofisi nosayininga nobawo security gyolese ate oluusi ne bagamba leeta witness oba galanta ate wano nga ndaba tekiriimu wabula ojja gwe nga individual n'okuwa ssente. Kalinda Mariamu wano mu Katale Goma. Twebaza abalutale obutatusuulirira buli kaseera okujjanga ne batusomesa okusevinga okwekulaakulanya batubeereddewo mu mbeera yonna naye nga akatale tukyetaagwa abantu abeeyongera otusomesa tumanye okusevinga n'abantu abajja okutuyambako mu byenfuna basobola okujja ne batuyamba ne tulaba nga akatale kaffe kakulaakulana nga obutale obulala. Amanya Mbeiza Loyi Wabuna ndi musuubuzi wano mu Katale Goma. Okusooka byonna twebaza aba Rotary Club ey'Essonde era ne Uganda yonna okubanga ab'Essonde batuteekerawo nnyo omubiri ne bajja ne batuyigiriza tweyanziza kati ng'olwaleero batuleetedde omusomo ogwo power of saving ne discipline of saving. Kwegamba ebiseera bingi tubadde tukola naye nga tetulina nnyo mulamwa n'ekigendererwa nga tetumanyi kutereka ssente esente nga tuzikozesa nga bwe ziri. Ate twebaza NSSF ate etuyigiriza nnyo ku nkola eno eya Smart Life Flex kubanga batuyigiriza nti oyinza okusevinga esente zo olw'ekigendererwa naye nga tezikwatibwako kubanga tubadde tutya nti NSSF sente tulina kuzijjayo ate abamu tukaddiye nga tetulina sevingi. Tweyanziza tweyanzege temujjanga okwo era okusoma tekuggwayo era olwaleero tuyize